Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ku lwa buli muntu yenna agenda maaso n'okubeera nga ogoberera amasomo gano. Twebaza Katonda olw'obulamu bwo wamu ate era ne famire yo n'emirimu gy'emikono gyo. Lunaku olujja nate era Katonda lwakoze tunalusanyukiramu ate era tunalujagulizaamu. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era tugenda kuba tutunuulira olunaku olwaleero essuula ey'18. Jjukira essuula ey'18 ezimbibwa ku ssuula embereberye ze tumaze ebbanga nga tutunuulira. Tugenda okwegatta ku ssuula eno, tubadde mu ssuula ey'E17 eyatandikira mu kitundu eky'Abasasalonika. Pawulo yagenda mu maaso n'okwakana n'Abayudaaya ab'enjawulo okuviira ddala mu byawandiikibwa. Abamu olw'ekisa kya Katonda ne bakkiriza, abalala ne bagaana, naye omulimu gwazimbibwa mu kifo ekyo era gwali gwa nkizo nnyonnyini ddala. Naye Abayudaaya batakkiriza ne bagenda mu maaso n'okuba nga batandikawo olutalo olutaali lwangu. Oluvannyuma nnyo abaali bamaze ofuuka abakkiriza mu kitundu ekyo ekya Abasasalonika ne babeera nga bakola kyonna kye basobola okubeera nga basomosa oba nga batolosa Pawulo okuva mu kitundu ekyo, era Pawulo n'addukira mu kitundu ekya Beroya. Eyo nno bw'atuukayo, Bayibuli etulaga nti abantu be yasangayo newaakubadde tebaali bakkiriza mu Kristo, naye balina endowooza enzigufu eri ebyawandiikibwa. Bwe yatandika okuba nga abannyonnyola obukulu obwa Kristo, ne bafuna ekigambo mu bwegendereza, mu buggufu obw'endowooza, okukemera ddala ebyo byonna omutume bye yali abagamba, okukakasiza ddala oba byalinganga bwe baali babiraba mu byawandiikibwa. Era omwo mwe mwava era abayigirizwa, abantu ab'enjawulo abakkiriza. Bayibuli etulaga nti Abayudaaya abaagaana enjiri mu Basasalonika baamala ate ne batambula nga badda ku luuyi olwa Beroya, nga bamaze okuwulira nti Pawulo yali abuulira enjiri mu kitundu ekyo, era ne baleeta olutalo lwabwe ku luuyi olwo. Ne Bayibuli etulaga nti newankubadde bwe gutyo bwe gwali, abo abaali bamaze okubeera nga baleetebwa mu kukkiriza mu Kristo Yesu ne bakola kye baasobola okubeera nga bakola olw'ekisa kya Katonda, ne batolosa Pawulo okuva mu kitundu ekyo, era Pawulo n'amaliriza nga yasibira mu kibuga kye twategeerako ng'ekyaki ekya Athens. Naye bwe yali eyo nga alindirira Siira ne Timoseewo, Bayibuli etulaga nti n'agenda mu maaso n'okubeera nga amalibwako emirembe mu mmeeme ye olw'ebirumbe ebingi n'okusinza okukyamu kwe yalaba mu kitundu oba mu kibuga ekyo. Era nga bwe gwali mu bitundu eby'enjawulo, n'ayingirirawo weema ezaaliwo, n'atandika okubeera nga awakana n'Abayudaaya wamu n'obubondo obw'emirundi ebiri obwabo abaali bafilosofa oba bakakeesa ab'ebiro ebyo, nga wakana nabo n'abalagira ddala obukulu obw'ensonga obukwata ku Kristo n'okuzuukira kwe. Era awo Bayibuli etulaga nti bangi baawulira enjiri ne beegatta ku Pawulo, okwali omwami ayitibwa Dayosiyasi, nga kw'otadde n'omukyala Bayibuli gwe yaggyayo ne gweyita Damali, n'abalala bangi nnyo. Era oluvannyuma nnyo Pawulo n'ava mu kifo ekyo n'asala n'adda mu kitundu ekya Kolinto. Mu Kolinto essuula ey'E18 etunuulidde nnyo ekibuga ekya Kolinto. So omutwe ogw'olunaku olwaleero njagala twekkaanye obuweereza obwa Akula wamu ne Pulisikira, oba mu Luzungu tuyita Priscilla. So ebimu ku ebyogwanidde okuba nga otegeera ku kibuga kino kya Kolinto bye bino wammanga. Kikulu nnyo okutegeera nti Kolinto kyali kibuga ky'amaanyi nnyo mu biro eby'oluvannyuma oba ebiro ebikadde, era nga kyali kyatutumu nnyo mu kitundu ekyo ekiyitibwa eky'Abayonaani. Era Kolinto yali eyawukana ne Athens
mu miles 50. Ekyokubiri ekikulu nnyo ekyokutegeera ku Kolinto kye kino nti Kolinto ng'ekibuga kyali kifo ky'amaanyi nnyo mu byenfuna ekitundu kino oba eby'ensi eno ey'Abayonaani. Ekyokusatu ky'osobola otegeera ku Kolinto nti ekibuga kino ekya Kolinto kyali kiyina embeera ey'okujjukirwa olw'enneeyisa eyo etakkirizibwa, nti ebyamasanyu byali tomooni oba byali ntoko mu kibuga kino, ng'era ebyamasanyu ebyo nga byali tebiweesa Katonda kitiibwa era byali bingi nnyo ebyali bikolebwa mu ekyo ekibuga. Nga leero bwe tulina ebibuga eby'enjawulo ng'oli akugamba bw'oba onoonya ekibuga ekirimu amasanyu ennyo, waliwo ekibuga bakiyita Las Vegas mu Amerika oba n'ebitundu ebirala mu mawanga ag'enjawulo. Ekyokuna era ky'osobola okuba nga ky'osobola okutegeera ku kibuga kino ekya Kolinto nti kyali kimu ku bifo w'osobola okugamba nti Abayudaaya abaali bagiddwa mu bifo oba mu mawanga amalala gye baali bakuŋŋaanidde mu bungi, era tusobola okugamba nti mu kuba nti mu kibuga kino mwalimu Abayudaaya bangi, kisoboka okubeera nga kye kyasendasenda omutume Pawulo okujja mu kibuga kino. N'ekirala, Pawulo agenda okutuuka mu kibuga kino yayingiramu n'atandika okubuuliramu enjiri, era oluvannyuma n'awandiikira Abakristaayo ab'omu kitundu kino amabaluwa ga mirundi ebiri, ebbaluwa ey'Abakolinso esooka n'ebbaluwa ey'Abakolinso ey'okubiri. Ekirala ekikulu kye tusobola okuba nga twekkaanya nti agenda okutuuka mu kitundu kino Pawulo yayingirawo mu mwaka ogw'ataano nga Mukama waffe Yesu Kristo yali yamala dda okuba nga afudde ate era n'azuukira. Ekyomusanvu kye tusobola okuba nga tutegeera ku kibuga kino oba mu kitundu kino ekya Kolinto nti mwalimu ensinza y'Amasitaani yali y'amaanyi mu kitundu kino, naye ate era mu masekkati g'okuba nti ensinza y'Amasitaani yali y'amaanyi mu kibuga kino, ekkanisa yagenda mu maaso n'okuzaalibwa mu kitundu kino, naye nga ekkanisa eyazaalibwa mu kitundu kino ejjukirwako embeera ey'okutabulwatabulwa n'embeera etaali yakola bintu mu ngeri ennuŋŋamu. Kye tusobola okugamba nti embeera eyatawaanya ekkanisa eno ey'Abakolinso y'embeera y'emu gye tulaba mu kkanisa eyaleero, nti ebintu ebisinga bantu ab'enjawulo babikutte mu ngeri ki etali ya buvunaanyizibwa, ng'era osanga ono ayogera kiri n'osanga ono ayogera kiri. Abantu leero boogera ebintu ebitategereka baziyita ennimi, abalala bagamba balina ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu byonna, nti nsobola okuwonya omuntu yenna wonna wenjagalidde, n'embeera ey'okubeera ng'abantu bassekigwanyizi n'okweyagaliza. Ekirala ekikulu ennyo ekyokutegeera kye kino wammanga mu ssuula eno ey'e18 olusookera ddala, Bayibuli etugamba nti oluvannyuma nnyo Pawulo n'ajja mu kifo kino okuva mu Athens era n'ajja mu Kolinto. Olwokubiri lutulaga nti awo yasanga Omuyudaaya ayitibwa Akula eyazaalibwa mu kibuga ekya Ponto, eyali amaze okuba nga ava mu Itale wamu ne mukyala we Pulusikira, olw'okuba nti omukulembeze eyaliko yali amaze okulagira Abayudaaya bonna okwamuka Roma, era Pawulo gye yajja n'abasinzikana. Olwokusatu, Bayibuli etulaga nti kubanga Pawulo yali wa mulimo gwe gumu ogwa Akula ne Pulusikira, Bayibuli etugamba nti n'abeera nabo era n'akola nabo, ng'era omulimo gwe baali bakola gwe mulimo ogw'okuzimba weema. Kati ebyo nabyo bikulu nnyo bya kutegeera. Ekitono kye tusobola okuba nga twekkaanya ku mulimo guno, tulina kutandika nga tutegeera nti omwami ono gwe tutandikiddeko ddala okutegeera omulimo guno ayitibwa Akula. Bayibuli etulaga nti yali Muyudaaya era nga yazaalibwa mu Ponto, naye omulimo gwe yali musajja muzimbi wa weema. Kye tusobola okugamba nti mu mpisa ey'Ekiyudaaya oba waliwo empisa ey'Ekiyudaaya emanyikiddwa mu mbeera ey'okuba nti buli mwana ow'obulenzi yenna kimukakatako okubaako omulimo gw'ayiga, ng'omulimu ogwo bw'aguyiga ekigendererwa kyagwo kwe kubeera nga omwana oyo ow'obulenzi
asobola okubeerako akasente kaafuna akamagala okuba nga yeegulira eddiba oba akasente ako akasobola okumuyambako okubeera nga akwasaganya emirimu. So eyo nkola nnungi nnyo gye nsobola ogamba nti abantu ab'enjawulo oba ne mu biro byaffe tugwanidde okubeera nga tukuza abaana baffe nga tubateekateeka okubeera nga basobola okubeera nga beebeezawo singa bava mikono gyaffe nga tebali ngalo bunani naye nga balinako kye baayiga ate ne bakitegeerera ddala nga basobola okikola ne babaako akasente ke bafuna. Omulimu ogwo nga mulungi nga guweesa Katonda ekitiibwa gutali gwa kutamiiza aba mulimo ogwo gwonna gwe tumanyidde ddala nga teguleeta kitiibwa eri Katonda gwonna omulimu ogwo ogwesa Katonda ekitiibwa guba gukkirizibwa mu maaso ga Katonda. Ekyokubiri kye tugenda otegeera ku mulimu guno ogw'okuzimba weema, kikkirizibwa nti mu biro eby'omutume ono Pawulo nga bwe yali akola obumisani, omulimu ogw'okuzimba weema gwalina akatale k'amaanyi nnyo mu ggwanga lino oba mu ggwanga lino ery'Abayonaani, kubanga kikkirizibwa nti weema zino zaali zeeyambisibwanga ebifo eby'okusulwamu eby'abajaasi. Kati mu kuba nti akatale kaaliwo, bantu bangi beenyigira mulimo guno, ate omulimo guno gwali gusoboka nga omuntu asobola okugukolera mu kifo kyonna kye yali yeesanze okuba nga mwali, nga bwe tulaba Pawulo nti mu bitundu eby'enjawulo yakolanga omulimo guno okubeera nga akola ki, yeebeezaawo. So yagukola okubeera nga naye agenda maaso n'okweyimiriza mu kibuga kino ekya Kolinto. N'ekirala ekikkirizibwa nti oba ekirowoozebwa lwaki Pawulo yali akola omulimo guno okuviira ddala mu byawandiikibwa nti yagenda maaso n'okukola omulimo guno okubeera nga yeeyawula kw'abo abasomesa bonna abaasomesanga olw'ekigendeererwa eky'okufuna obufunyi ssente. So omulimu guno gwamuyamba nnyo mu bifo nga kino ekya Kolinto, abantu we baali nga si bagabi, abantu we baali nga ekyokulabirira obulamu obw'omuweereza kye kyali kisembireyo ddala ku ndowooza zaabwe. So yakikola okulaga nti newankubadde yali tafunye buyambi bwonna okuva mu Bakolinso, yali asobola okwebeezaawo ate n'asigala ng'akola omulimu ogwo gwe yali atunuulidde okukola mu kitundu kino ekya Kolinto. Ebyawandiikibwa ng'Abakolinso ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi paka olw'ekkuminennya, ennyiriri ezisongera ddala ku nsonga ya Pawulo ogamba nti yakola n'emikono gye wamu ne banneebe. Ate era Bikolwa Batume 2:34 bwe yali mu Efeso era yayogera naye ensonga yemu n'agamba talina ffeeza oba zaabu w'omuntu gwe yali atutte oba ekyobugagga, wabula yakolanga n'emikono gye ne yeebeezaawo. Ebyo bikulu nnyo, byakola ki, byakutegeera. Ekirala ekikulu nnyo kyenjagala tubeere nga tuteekako essira y'ensonga ey'obuweereza obwa Akula ne Pulisikira, nti tusobola okubeera nga bwe tuba twekkaanyiza ebyawandiikibwa tulaba nti Pawulo wasinsikanira Akula ne Pulisikira, tetulaba okubuulira kwa njiri kwonna okwa Pawulo nga agibuulira Akula ne Pulisikira, wabula ekikkirizibwa y'ensonga ey'ogamba nti agenda osinsikana omwami ono n'omukyala, baali ababiri bano baamala dda ofuna enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, era kisuubirwa enjiri eno baali bagiggye kw'abo Abarooma abaali baasangibwa mu kibuga ekya Yerusaalemi ku kujaganya okwa Pentekooti, nga Bikolwa Batume essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda paka olw'ekkumi olulagira ddala ekifo nga Ponto kyakiikiribwa mu Yerusaalemi, ne Roma nayo eyogerwako abantu ab'enjawulo abaava mu Roma nabo baalyo. So jjukira omulimu ogwatandika mu Yerusaalemi ku lunaku olwa Pentekooti tegwakoma, wabula abantu bano mu kuba nti bali bava mu bitundu eby'enjawulo bwe baawulira enjiri oluvannyuma nnyo eyabuulibwa Peetero
ng'omwoyo mutukuvu amaze ofukibwa kw'abo abaali 120 ekkanisa ng'emaze okuzaalibwa, abantu bano oluvannyuma nnyo baayamuka ekibuga ne baddayo mu bitundu eby'enjawulo gye baali bava, era tusobola okukakasiza ddala enjiri bw'etyo bwe yatuuka ku bantu nga bwe twalaba mu bitundu nga Sipro n'ebitundu nga Antioch. Abantu ab'enjawulo abaasookera ddala otwalayo enjiri baali bantu abaali nga baali basaasaanye nga balinako okumanya okwekyo ekyali kibaddewo mu Yerusalemi. So bwe tutyo bwe tusobola okuba nga tutegeera ku nsonga ey'obulokozi obwa Akula wamu naani ne mukyala we. N'ekirala kye tusobola okuba nga tufaayoko nti ebbanga omwami ono n'omukyala lye baamala ne Pawulo bwe baali babeera naye nga bakola omulimu gw'ozimba wema, tukkiriza nti balina bingi bye bagenda mu maaso n'okuba nga bayigira ku Pawulo okutuuka ddala ku ddaala Pawulo nga abeesigisa n'emirimu egy'enjawulo yali atandise mu bitundu eby'enjawulo, nga bwe tulaba nti bwe yatuuka ekiseera nga ayagala okuba nga addayoko Antiokia okubeera nga alambula ku Bakristaayo abaaliyo n'okubabuulira olugendo lwe lutambula lutya, yaleka Akula wamu ne mukyala mu kitundu ekya Efeso ogenda maaso nga baddukanya omulimu gwe yali atandiseeyo. Era tulaba nga omwami omwono n'omukyala Katonda yabakozesa nnyo mu ngeri ey'amaanyi ne bagenda mu maaso n'okunnyonnyola enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo nga baginnyonnyola omwami ayitibwa Apollos. Kwaffe natumanyidde ddala Bayibuli erina byogera ku Apollo nga bigambo by'amaanyi nnyo nnyini ddala, naye ekyo nga bwe kiri tugwande okuba nga tutegeera nti bw'otunula ebikola bitume 18 olwabirimu paka olwabirimu 6 Bayibuli tulaga nti waaliwo Omuyudaaya erinnya lye nga ye Apollo eyali enzaalwa eya Alexandria, eyali omwogezi omulungi era nga w'amaanyi nnyo mu byawandiikibwa, eyali azze Efeso olwabirimu 5. Era omuntu ono yali yalagibwa bulungi mu kkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'era yalina okuyaana mu ye mu kwogera n'okusomesa bulungi nnyo ebintu ebyo ebikwatagana ku Mukama waffe Yesu Kristo, newankubadde okumanya kwe kwali kukoma ku kubatiza okwa Yokaana omubatiza olwabirimu 6. Bayibuli etulaga nti awo n'atandika okwogera mu buvumu obw'amaanyi mu kuŋŋaanira omwo. Akula ne mukyala we baamuwulya ne bagenda gy'ali ne bamussa mu mabbali ne batandika omunnyonnyola mu ngeri ennambulukufu eya ddala eya Mukama waffe Yesu Kristo, nti be bano abantu baakolebwamu omulimu Pawulo ne batuuka ku ddaala nga basobola n'okuyimirira ne Apollo ne bamuuza mu mabbali ne bamunnyonnyola ddala engeri entuufu ey'obubaka obukwata ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kye tulaba mu buweereza bwabwe baali kimu omwami n'omukyala, ng'era baali bayambi b'amaanyi nnyo mu buweereza obwa Pawulo. Ate era Bayibuli y'emu etulaga mu kitabo ekya Baluumi, bw'osoma Baluumi essuula ey'e16 egenda maaso n'etulaga nti Pawulo alamusa abantu bano mu lunyiriri olwokusatu n'olwokuna ng'agamba nti mumbuulizeeko Pulusikira ne Akula, abo abakozi bannange mu Kristo Yesu abaateeka n'obulamu bwabwe mu matigga ku lw'obulamu bwange, si nze nzekka nga si beebaliza bwebalizi, wabula n'amakanisa gonna ag'abannagwanga bakola ki? Babeebaza. Nti abantu bano omwami ono n'omukyala bayina obwagazi n'okwewaayo eri obubaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo nga Pawulo bwakoze ki? Bwagenze maaso n'osonga. Kati bino byonna biteekebwa mu byawandiikibwa otulaga ne mu bibiina byaffe singa tubeeramu n'omwami oba n'omukyala nga bafumbo bayina ekifo eky'obuweereza, nga bw'olaba Akula ne mukyala we nti baali kimu ku ebyo bye baali bategedde, baabissa mu nkola era ne babeera bayambi b'amaanyi nnyo okusindika omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Ensonga endala Bayibuli gy'esonga ku mwami ono n'omukyala y'ensonga ey'Abakolinso
ekisooka essula 16 olw'19 egamba nti amakanisa mu Asia gababuuzaako era Akula ne mukyala we nabo n'ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe babasindikidde obubaka obuviira ddala ku mutima gwabwe nga bababuuzaako Mukama waffe Yesu Kristo nti kyolaba era ku mwami ono ne mukyala we tebaali bantu banjawukana wabula baali bantu abakuŋŋaanya abantu nti bakuŋŋaanyanga abakkiriza ab'enjawulo mu maka gaabwe ne bagenda mu maaso n'okuba nga bazimbagana kubanga mu biro eby'emyaka emingi nnyo emabega amakanisa oba abakkiriza bakuŋŋaaniranga mu mayumba ag'abantu tebaabanga na weema nnyingi nnyo nga ze tulaba olunaku olwaleero wabula abantu bakuŋŋaaniranga mu mayumba n'ekino kikulaga nti Bayibuli bw'esonga kuba n'abantu okusukkuluma ekitabo kimu oba 2 oba 3 kikulaga obukulu obw'obuweereza bwabwe nti Omwoyo wa Katonda yaganya bino biwandiikibwe tubeere nga tutegeera abantu bano be baani nti tetusobola gamba nti buno bwe bufumbo bwokka obwaliwo mu biro ebya Pawulo n'abatume abalala. Nedda, ensonga weeri lwaki abantu bano basikibwayo ate abo basikibwayo Katonda abana ensonga lwaki abakoze ki abasiseeyo otulagira ddala obukulu bw'ensonga n'okubaako ebyenjawulo bye tusobola okuba nga tuyiga kwabo abantu abaki ab'enjawulo. So teri n'omu alina kubeera nakyakwewolereza lwaki teyeeweerayo ddala mu kubeera nga ye n'omwami we babeera ekitundu ku mulimo ogw'okukakasiza ddala nti enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo egendera ddala maaso n'okuba nga etuuka ku bantu ab'enjawulo n'okubeera nga beenyigiramu mu mulimo ogwaki ogw'obuweereza. Nti era omwami omwono ne mukyala we bw'oba otunuulidde Timoseewo ekyokubiri essula ey'okuna olunyiriri lw'e19 Bayibuli etulaga nti waliwo era kyetuzuula nti kyetuyita okubeera nga abantu bano baali bayambi eri Pawulo tekyakoma eri mu Korinto wokka wabula ne mu Efeso bwe yali ng'avaayo baali era obuyambi bwabwe okuyamba kwabwe nga kweyongera bweyongezi mu maaso nti era baasigalayo eyo ng'era bwe bayambako n'omuvubuka omuto oyo amanyikiddwa nga Timoseewo. Jjukira Efeso kye kimu ku bifo ebyalimu abasomesa ab'obulimba abaali abangi nnyo nnyini ddala, naye obukugu bwa Akula ne mukyala we bwali bwetaagisibwa mu kifo ekyo era baaliwo nnyo okuba nga bayamba ku muvubuka ono omuto eyali mu kifo ekyo nga bamuwa obuyambi bwabwe bwonna bwe baali basobola okuba nga bamuwa. Wabula ate kyenjagala okuba nga nkoonako wano kyesaagala kibeereko muntu yenna bwe kimalako emirembe nti ebifo ebimu mu byawandiikibwa in fact ebifo bingi ku ebyo byogera ku mwami ono n'omukyala erinnya erya Puluskira lye lisooka erya Akula. Ekyo tekirina kutegeeza nti mukyala wa Akula yali atwala obuyinza ku mwami we. Nedda, ensonga lwaki kiryanga bwe kiri endagaano empya nambulukufu bulungi bw'oba osomye Bagalatiya essula ey'okusatu olunyiriri olwa 28 lutulagira ddala nti mu Kristo Yesu tetulinawo Muyudaaya oba Muyonaani oba omuddu oba ow'eddembe oba omwami oba omukyala wabula ffenna tuli kimu. So kino kyali tekitegeeza kuba nti omukyala ali atwala obuyinza ku mwami we wabula ekyo kyakolebwa lwatulaga obumu bwe tulina mu Kristo Yesu. Wabula nate ku lwaki yensonga lwaki tulaba nti ne bwe baali bayamba okunnyonnyola Apolo tebaamunnyonnyolera omukyala ono mu kubeera nga naye yali wa kwenyigiramu, tekyali mu lwatu wabula kyali kya mu mabbali naye ate era yakikolera wansi w'obukulembeze obw'omwami we. So ye engeri kubanga bano kyetusobola okuba nga kyenjagala obeere ng'okkiriza tebasobola kuba nga baali tebamanyi ku nsonga ey'okubeera nti abakyala tebasobola kubeera nga basumba wabula omulimu ogw'okusumba gw'abasajja bokka. So kino nga tugenda ku kintu ekirala kyenjagala tuwe nga twekaanya, kyenjagala tuwe nga tutegeera nti waliwo obukulu
obw'amaanyi obusobola okubeera nga bulabwako omwami n'omukyala bwe beenyigira mu mulimo ogw'obuweereza ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Ebyokulabirako tubirabye bebya Akula wamu ne mukyala we. So tuzzaamu amaanyi gwe yenna ali eyo oli muli bafumbo naye nga ogwammwe gwa kubeera nga mukuŋŋaana bukuŋŋaanyi. Si kibi okuŋŋaana, ekyo kirungi era ekyo kikulu nnyo, naye n'okubazzaamu amaanyi okwenyigira mu mulimo ogw'obuweereza, okubaako ettaffaali lye mussa ku ekyo kye mukkiriza nti emitima gyammwe giyayaanira era gyagala okubeera nga gikola gitya, nga gikola. So okwenyigira mulimo ogw'obuweereza kikulu nnyo, kiweesa Katonda ekitiibwa ate kizaamu n'abalala amaanyi. Ffenna tulinako Katonda ebintu eby'enjawulo byateeka mu ffe nga tusobola obikola ate ne bigulumiza erinnya lya Kristo ne biyamba n'abantu abalala. So kye twagala okuba nga tuzzaamu abantu amaanyi okuva mu ssomo lino nti tuleme kubeera nga twetulako bwetuuzi abafumbo, wabula twenyigire mu mulimo ogw'obuweereza. So mu ssuula ey'e18 twatunuliddeko bukulembeze. Bayibuli bwetulaze nti Akula ne mukyale bagenda okuva e Rome, waaliwo ensonga ya Claudio. Ensonga Claudio gyali ayisizza ng'agamba nti Abayudaaya bonna baali bagwanidde okwamuka Roma. Kino kikulu nnyo kyakuba nga kitegeerebwa nti bwe twogera ku mwami oba omukulembeze ayitibwa Claudio. Claudio yali omukulembeze owokuna mu bukulembeze obw'Abaroma era yajja mu buyinza mu mwaka ogw'41 oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, era yagenda mu maaso n'okuweebwa obutwa mukyala we ayitibwa Agrippina mu mwaka ogw'54 oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe. Naye lwaki tugwanidde okuba tooki mu ebyo ebyasalibwawo Claudia? Kirowoozeka nti mu biro ebyo Abayudaaya bwe baali e Roma beenyigiranga nnyo mu mbeera ey'okwegugunga. Era embeera eno ey'okwegugunga yali etambulira ku bukulembeze bwe beeyinamu oba obukulembeze obw'Abayudaaya bannaabwe oba omuntu omu gwe baali batunuulira ennyo nga yali Muyudaaya nga waalinnya nga so ne kireetawo embeera etaali ya butebenkevu mu Roma. So Claudio okwagala okukuuma emirembe n'asalawo n'agamba baamuke ekibuga Roma, era ne bamaliriza nga abasinga baasaasaana mu bitundu eby'enjawulo, abasinga ne babeera nga baasangibwa nga bazze mu kibuga kino ekya Kolinto. Naye ekyo nga bwe kiri, tugwanidde okuba nga tutegeera nti essuula y'e18 mu lunyiriri lw'okuna etulaga nti mu masekkati ga Pawulo osigala ne Akula ne mukyala we nga bagenda mu maaso n'okukola omulimu ogw'okuzimba weema, yafuna ng'akadde n'amala obudde obw'amaanyi nnyo mu kubeera nga yawakananga n'Abayudaaya wamu ne bannamawanga be yasanga mu makuŋŋaaniro ago ag'Abayudaaya, nga bwe twakirabye oba nga bwe tugenze mu maaso n'okuba nga tukiraba mu masomo ag'enjawulo okuva ddala mu ssuula ey'omwenda, essuula ey'e13, essuula ey'e17 kati tuli mu ya 18. Pawulo eno yali engeri ye ey'okutwala obubaka obwa kwenenya n'ekisonyo eky'ebibi ebisobola okufunika mu linnya erya Kristo lyokka. Bwe yanoonyanga Abayudaaya eyo yonna yali asuubira okubeera nga basensikana n'ababuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga wakana nabo okuviira ddala mu byawandiikibwa. Era omulimu ogwo bw'otunulira olunyiriri olw'okutaano lutulagira ddala nti oluvannyuma nnyo Siira ne Timoseewo bwe baali bagenze maaso n'okubeera nga bamwegattako okuva e Makedoni, Bayibuli etulaga Pawulo yali anyigiddwa nnyo mu mwoyo era n'agenda maaso n'okujulira eri Abayudaaya nti Yesu ye yali Masiya oba gwe tuyita Kristo, nti kye tuyita Bayibuli kyeyita okunyigibwa mu mwoyo kisonga
ku kuyaayaana okw'omutume ono kwe yalina eri ensonga ey'okubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna tumanyi ddala nti bw'oba osomye Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokutaano, Bayibuli etulaga Pawulo yayogera n'agamba nti naye bwe najja eri mmwe abooluganda sajja nga nangirya eri mmwe obujulizi obwa Katonda waffe nga neeyambisa amagezi ag'abaana b'abantu oba ag'ensi eno. Saasalawo kumanya kintu kyonna masekkati gammwe wabula Kristo Yesu n'okukomererwa kwe, era nali nammwe mu bunafu, mu kutya ne mu kukankana, era okwogera kwange n'obubaka bwange tebwali mu lukujjukujju olw'amagezi ag'ebigambo, naye mu kwolesa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nti olwo okukkiriza kwammwe kuleme kubeera nga kusimbiddwa ku magezi ag'abantu wabula mu maanyi aga Katonda. So ekyo yakikolera ddala bulungi, era y'ensonga lwaki waliwo amannya amakukunavu getulaba mu masekkati g'okuba nti yagenda maaso n'okwakana n'Abayudaaya ab'enjawulo. Mulimu amannya amakukunavu Bayibuli getusongerako nga gaabo abaagenda maaso n'okuba nga bajja mu kukkiriza okwa Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma olw'omulimu Pawulo gwe yakola mu kitundu kino ekya Kolinto oba mu kitundu kino eky'Abakolinso. Omusajja Bayibuli emusongako ayitibwa Epanetus. Bw'osoma Baluumi 16:5, era waliwo n'omulala gwesongako ayitibwa Stephanus, Gaius ne Crispus. Bakolinso ekisooka 1:8 paka 16 esonga ku bantu abo n'ebikola batume 18:8. So ebintu bino byonna bikulu nnyo nyini ddala nti wonna owabeerangawo okuwakana okw'amaanyi n'okubeera nga Pawulo yawakanyizibwa nnyo, era Katonda mu kisa kye alina abantu beyeegirangayo ne bagenda mu maaso n'okuba nga basembeza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nekyala kye tugwanda okuba nga tetuyisaako maaso ensonga y'okujja okwa Timoseewo ne Siira. Kiroozeka nti okujja kw'abano abantu kwayongera Pawulo essanyu ery'amaanyi, kubanga bw'oba otunuulidde ebbaluwa ey'Abasonika Pawulo gye yabawandiikira, gye tulowooza nti yawandiika ebbaluwa ey'Abasonika nga ali mu Kolinto, yawandiika ng'alaga mu Basonika ekisooka 3 olusooka paka olw'omunaana. Tin'olw'ensonga eyo bwe tuba tetusobola kigumira okubeera nga tusigala mu kibuga ekya Athene ne tusindika Timoseewo muganda waffe oyo mukozi wamu ne Katonda mu njiri eya Kristo, okubeera nga abanyweza era nga abagumya mu kukkiriza, nti muleme kuba nga mugibwa ku mulamwa olw'okunyigirizibwa, kubanga mmwe mwennyini mumanyidde ddala nti kino kye twateekebwa, nti bwe twali nammwe twabagambanga lubereberye nti ebikitulindidde si kirala kwe kubonaabona ng'era bwe bituukiridde. Era ne ku lw'ensonga eno bwe twali tetusobola kigumira ne tumusindika eri mmwe okulaba okukkiriza kwammwe, kubanga twatya mu ngeri emu benda nga tulowooza nti oyo agenda maaso kema oba omukemi yali mu ngeri emu oba endala agenze maaso n'obakema n'okuba nga ayonoona omulimu gwaffe. Olw'omukaaga, naye kaakano Timoseewo bw'amaze n'ajja eri ffe atuleetedde amawulire amalungi ag'okukkiriza kwammwe, omukwano, n'atubuulya nga emutujjukira era nga naffe bwe tuyaayaana nnyo okuddamu okuba nga tubalaba. So ku lw'ensonga eno abooluganda, mu kunyigirizibwa kwonna tuziddwamu amaanyi ku lwammwe okuyita mu kukkiriza, era kaakano weetuli era emba nga munyweredde Mukama waffe Yesu Kristo, tuwaayo okwebaza kwaffe eri Katonda ku lwammwe, era n'essanyu lyonna lye tuyina ku lwammwe mu maaso ga Katonda. So kyekyo kyesobola okuba nga tugamba nti mu masekkati g'ebintu bingi ebyali binyigiriza, Pawulo yazibwamu nnyo amaanyi okutegeera nti ekkanisa ey'Abasesalonika yali nywevu nnyo nnyini ddala masekkati g'ebintu eby'enjawulo bye baalina ebyali bibasoomooza, era tukkiriza nti waliwo n'obubaka oba ebirabo ebyamuweebwa oba ebyamusindikibwa nga biva mu kkanisa ey'Abafiripi
nga bwe tulaba mu Bafilipi essula ey'okuna olunyiri olw'15. So bintu bingi nnyo wano entoko bye tusobola okuba nga tutunuulya nga byonna bituyambako okuba nga tutegeera nti essanyu ly'omuweereza kwe kubeera nga abo bayambyeko okuba nga bajja eri Kristo basigala nga banywevu nga banyweza ebyo ebyabagambibwa. Ate kyetulabye era waneeno Abakristaayo okubeera nga mu ebyo ebitono bye balina bafaayo nnyo eri abaweereza bano Katonda byali abasinsikanyiza ne bagabanako ebyabwe bye balina ne bana abantu, ate n'okuzzibwamu okw'amaanyi okwa Akula ne mukyala we okubeera nga kifaananyi ky'amaanyi nnyo eri abafumbo obutabaako ngeri yonna gye beewayiriza okugamba nti tebalinaako ngeri yonna gye basobola kwenyigira mu mulimo ogw'obuweereza oba n'okuyimirira n'abo abagenda maaso n'okuba nga bakola omulimo ogw'obuweereza, kubanga ffe ffenna lino kataala lyaffe okubeera nga tubeera bakozi wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo ku lw'ekitiibwa kya Katonda. So Mukama bw'anabakkiriza tunasinsikana ate omulundi omulala okuba nga tunuulya ekitundu ekyokubiri mu kitabo kino eky'Ebikolo by'Abatume mu ssuula ey'Ekumi n'Omunaana.